jako akawuwo. Wadde bambadde engoye ezirugavu, bikooti, bijaketi birugavu nga biriko ebikofiira era nga babiteese ku mutwe. Nga batuuze mu bitundu by'e Nansana mu disitulikiti wa Kiso wamu n'emiriraano bakyali mu kutya olw'abatemu ab'ebijambiya abagenda batalaga ebitundu eby'enjawulo nga batemaatema bannaabwe. Tutuukiriddeko okubamu ku bakulembeze mu bitundu eby'enjawulo ne batutegeeza nga bwe basazeewo okutandika okukolera awamu n'ab'ebyokwerinda okulaba ng'embeera eno bagituula ku nfeete. Kibuga Joseph nga ye ssentebe wa Kirokole mu divizoni y'e Kawempe ategeezezza nga bba abatuuze bwe basazeewo okwenyigira obutereevu mu kulawuna mu budde obw'ekiro nga bali wamu n'ejjekkuuma byalo erya LDU olwo nno balyoke bafaafaagane n'abatemu bano ab'ebijambiya. Twasazeewo okubijja ku poliisi oba okubijja mu magye agayamba ku poliisi okukuuma ekitundu, naffe ne tusalawo twenyigiremu nga tweyambisa ejje ekkuuma kyalo. Tugenza okukizuula ng'ababbi ekyamazima tubayiiya batuyiiya, naye olw'okubeera nti bo batono mu muwendo ate nga ffe bangi ng'abatuuze twasazeewo netwekolamu ekibinja ne tuyamba ejjekkuuma kyalo nga tukwata embuukuuli oba ziyita emiggo okulabika nga twekuuma ffekka na ffekka. Mulundi guli tubadde tukozesa nnyo poliisi nga tukozesa nnyo ne UCTU etuliraanye ne twagenza okukizuula nga ababbi babagudde mu lukwe. Ono agenze mu maaso n'akubiriza abatuuze okukwatira wamu mu mbeera eno naddala nga buli muntu adduukirira munne singa abeera awulidde enduulu so si kwongera kwesibira mu mayumba ne wabaawo obutayambagana, era ng'ono asabye n'abatuuze beesondemu ensimbi ziyambeko okwongera okunyweza ebyokwerinda mu bitundu byabwe. Mbakubiriza okusasula security. Ero singa ero siterina musaala gwefuna nti gavumenti ediwa omusaala babawaayo akasimo ka $12,000 omwaka. $12,000 nga ssentebe okagabiraani olekaani ng'olukiiko luliko abantu 10 n'okusoba ng'abayambye okukuuma ekyalo tutadde tukulyetinze ejje erisukka mu bantu 20 okulabika nti ekyalo kyonna kikola kikuumibwa. Nkubiriza abatuuze bange kyebbanga lyomala nga gweyagala webake bulungi mu buliri bwo naye ng'ebwero lyakukuuma werekereza akatono k'olina. Bakansala mu munisipaali y'e Nansana nga bakulembeddwamu Victor Ssenyomo basabye gavumenti okuvaayo amangu ddala etereze embeera eno kubanga kati bannayuganda basula emitima gibeewanisa okukirako eyabulire w'olugambo. Gavumenti yali ekikakaatika ku bakulembeze baffe Honorable Muhammad Segirinya ne Honorable Sewanyana nga egamba nti ba master plan ba kino ekintu era nebagalya naye baba nga ate bali mu komera ba mu nkomyo ate nga tulaba ebijambiya bigenda maaso. Ekibuuzo kidda eri bannayuganda ani adumira okutema bannayuganda. Ekyamazima njagala okukubiriza bannayuganda mwenna nti teri ali safe. Ligenda nga bayingiridde abantu batemyetemye abantu bababyeko buli kimu. So nsaba security nayo eyongeremuko ku maanyi kuba security baffe bakola poliisi ogikubira essimu erwawo otuuka. Abakulembeze abalala betwogeddeko nabo basabye abantu be bakulembera bulijjo okukolera awamu bayambagane mu nsonga ez'enjawulo naddala ezikwatagana n'ebyokwerinda. Kizibu nnyo nkubiriza abantu okwebeereramu ennaku zino bwe tukiyita beekuume bokka na bokka kubanga obutemu n'obutujju byeyongedde. Abantu balina emitima emibi egitali gya ddiini. Nabo abakola ebintu ebyo tubasaba bannange nabo bantu bafune emitima egy'obwakatonda balekerawo okutugumbula abantu n'okubatta. Kubanga okugeza etteme ly'abadde ekazo abantu abasukka famire z'abantu abasukka 7 batemeddwa nga bazukuza kulya ddala kuwana ekazo mu Nansana municipality. Era ne bakosebwa nnyo bangi bali ku biwundu byabwe bali mu malwaliro. Tetumanyi tebigenda kukoma naye ekyo kivudde ku bwavu obungi ennyo abantu obutagala kukola n'okwagala ennyo ebyobwereere n'okulowooza nti banagenda mu nnyumba z'abannaabwe ewali bajja okufuna ebatwala. Wabula abatuuze mu bitundu eby'enjawulo basabye abakulembeze okukomyawo enkola ey'amayumba 10 saako n'ab'ebyokwerinda abalawuna mu budde obw'ekiro okukoma okutambulira mu bibinja olw'ensonga nti ate gye bava okulawuna ababbi gye bakozesa omukisa okubatemaatema. Kyetaaga bazzeewo enkola y'amayumba 10. Enkola y'amayumba 10 nnungi nnyo kiyinza okuyambako kwabo abantu ate n'ekirala nti buli mutuuze yali badde afuna firimbi kuba bw'ofuuwa firimbi ne munna amanya. So tulina okubanga ne connection ennungi aziba neighbors owulira ekizibu munno vaayo okoleki omudugiriro olwokubanga tulina ennamba zaabwe aba neighbor olina ennamba ya neighbor wo nona alina ennamba ya neighbor n'okumanya ki tetubakolaki tuba tulina okukola.
Dorini Nambiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. So nsaba poliisi ebeeremu nga nnambulukufu bulungi mu bantu ababbi tukwatire wamu